thank the Netherlands Embassy. We thank the Netherlands. You get the details. Belawine, thank you for coming through. We appreciate you. We have Prudential. Prudential, speak up. Don't. I want to go. Don't, please don't. So to manage the diseases of the cows, mastitis and all that as a result of poor milking practices. But when we hear of automatic milking with machines, you would think it is such a huge investment. But here you have a small machine, portable, that is diesel powered, meaning it can serve anywhere as long as you have diesel. And diesel is every village. So I don't have to be on the grid to do that milking. I don't need 5-10 people. So, and how would a farmer know? By visiting such an expo. So thank you, Vision. Thank you, Netherlands Embassy. Harvest Money Expo 2022 is finally back. Definitely back. And setting up such a big event on such a short notice is quite an achievement. So well done, everyone. And we are happy that this year the Harvest Money Expo can go ahead and that for the 4th time the Netherlands Village is here as well. I think it clearly shows that the business relations between Uganda and the Netherlands is very much alive and continued to grow even stronger. The Netherlands government and the embassy in particular is proud to be part of this expo. And like previous occasions, we strive to make the Netherlands Village a key feature of the Harvest Month Expo. And by continuing this good tradition, we want to play our role in further developing agriculture as a business in Uganda. And we do this not only by being here at the Expo, but also by continuing what is probably the most popular competition in Uganda, the Best Farmers Competition. Omukisa guno mpita abalala beyongere bajje nti twategese ebintu ebiri emmere y'obumi weeri black soil weeriri droppings bw'obumi twabulese weebuli omusiro gw'obumi twagulese weeguli akabi kennyini twakalese weekali akooke akasiike konna weekali waliro ogenda kukalyako era atannakalyako yanguwa kwakagwawo lwa bwomi bikunga abantu abatannaba kujja muwoleso mujje tubasomese njolundamu akamyu tukumusomesa engeri akamu gye kasobola okujja mu bwavu gyosobola okugukola ng'omulimu ate ogw'ensikirano abaana bo gwebasobola okukola ne bagutwala mu maaso kaseera ka emirimu gitagayatagaza abantu naye jangu otandikewo omulimu n'abaana gwe basobola okusikira. Gange bampita Ziana nze manager Africasia Seed Company Limited tuli wano live Kololo airstrip nga tuze ku harvest money okwolesa ensigo ze tuyina ensigo za bika bingi okutandikira ddala ku 10 mpaka waggulu so tubakoola mwenna mujje ekololo muyige bingi we tuli wano tugenda bayigiriza ebintu bingi nnyo turn up sofa eri very okay abantu bali mu kujja mu bungi era tubakoola mwenna gye muli mujje muyige okulima n'ebirala byonna. John, I'm working with Lion Pro Group. Lion Pro Group deals in animal feed protein ingredients like fish meal, meat and bone meal, poultry meal, feather meal, blood meal. All those ingredients we use them to make our livestock feeds like fish feed, swine feeds, poultry feeds, among others. The turn-up was good today at the Kololo airstrip. Now we advise all those who have not yet come to visit our stall also to come and see what we have exhibited. Sawe bisolo David Galiwango okuva mu Confeed International Limited ekawempe embogo wagulu ku kikoko wetuli awo tuzze mu harvest money okusomesa abantu n'obalaga ebintu ebirungi mu kulunda tuzze nga tubasomesa akatale tuzze tubasomesa ebirungo byaffe ebyenjawulo omuli glucovit gwe tuwa obukoko obuto baby oyo atuyamba mu stress atuyamba mu
okusala emimwa era tuzze tubasomesa ku Gumbo Stop Plus. Gumbo Stop Plus oyo tumukozesa nnyo okwewala endwadde zino ezigemwa zennamuzisa zi Newcastle, IB, ezendwadde gumbolo. Tulese Protocure, mwali tulese Brooder Stove eyo ebugumya enkoko ng'ateeka ekkereza. So mwe tuli mu Harvest Money twagala mujje ku mudala gwaffe gwa Confeed International Limited, tugenda bawo obukugu obw'enjawulo, tulinawo abasawo ab'ebisolo abajja okuddamu ebibuuzo byo byonna. Manyanze Kyosimbego nkola ne Agrishare Uganda. Abantu bangi abazze wano okutwebuuzaako, abamu baali batubulirako, abandi banatuwulirako, naye nga abantu bazze. Kyensuubira abantu okuba nga bongera okumanya Agrishare n'ebyekola, era nsuubira abantu bangi nnyo abagenda okujja naddala mu lunaku leero nga terunakuggwako oba enkya. Kati nsuubira abantu bangi era bagenda batandika n'okubuukinga ebintu bagenda okukozesa mu maaso. Agrishare Uganda esobozesa omulimi yenna gy'ali okupangisa ebintu eby'enjawulo byakozesa mu kulima nga tractor, obuuma obufukirira mu nnimiro, abakozi ab'okufaamu ne mu nnimiro, emmotoka ezitambuza ebirime, obuuma obwongera omutindo ku bimera.